alonde effumbiro lya Muse baaliwadde $1 million kutta alonda tafudde ng'omukopi $1 million kasi yeggwanga. I'm telling it to you. Jangu nkayanye nina information amawulire wagajjewa ate nze kasi yeggwanga. Ntandise bwe ntyo mbadde nina ensonga lwaki nkuyisizzeeyo nkulage nti ebiyita ekiro bannange ne kabaka yeetikka. Ensonga nja kuba ngikulambululira emu ku zo lwaki kiteeberezebwa okubanga omusajja oyo kigambibwa nti yattibwa. Omusajja oyo kigambibwa nti yattibwa. Kaakati nno olunaku olwaleero vidiyo gy'ogenda okulira pulezidenti akomyewo naye akomeddewo Mumaziga. Lwaki akomeddewo Mumaziga? Ebigambo byonna ogenda kubeera ng'obifuna ku AKTV mukwano gwange mpuliriza. Wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu bigambo ebyo eby'entiisa pulezidenti yange gy'akomeddewo Mumaziga n'obunkenke. Njagala nnyo nsooke omanye tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa. Enamba yeyo gikooneko ng'olina ekizibu kyonna ajja kukusomera edduwa. Wabula ate era omupya nkusaba subscribinga ku mukutu guno, omukutu ogw'enkyukakyuka gw'omuntu wa wansi okunene kade buli vidiyo zeteekayo bere nga tozisubwa. Era nkusaba vidiyo sooka ogimbere ekigalo nga sinaba kubeera nga neeyongereyo bwe papa. Nja kusaba osooka olabe akatambi kano era okawulirize. Bannayuganda bangi abazze nga bafa, abazze nga babuzibwawo, nga boogera nti abantu baweebwa obutwa, oba oliawo nga tukibuusa amaaso nga tugamba nti byakwewusa bigambo by'abantu era nga nabamu bagamba bino tebiriiyo byappa. Kaakati nno wuliriza akatambi kano ogenda kakasa nti we twolekedde buli munnayuganda toli safe era tuli mukadde kakazigizigi. Bino byaliwo biwulirize. Omuntu omukulu ng'oyo obeera ne itinerary. You know the itinerary? Ajja kutuuka bw'ati, ajja kusula wano, ajja kukola ki? Alonde effumbiro lya Muse baaliwadde $1 million kutta alonda tafudde ng'omukopi. $1 million kasi yeggwanga. I'm telling it to you. Jangu nkayanye nina information amawulire wagajjewa ate nze kasi yeggwanga. Afande abali Dubai okunoonyereza kiki baliko Dubai abagenzi okukebera. Okay, banoonyereze naye emmere yavuddewa. Banoonyeza Dubai yabagambye nti olubuto lunnuma si kyekyo kyeseba ne bamuwa painkillers. Bwe bazzeeyo mulaba yabadde mulamu baamusse kuva wano. Immigration kati kambagambe nze lunasemba okwogera naye. We had a very good laugh. Nangamba nti olaba ebikomera ebyo amayumba ago ebikomera kyafande bino bazimbako ebikomera. Kati nze njagala bagamba mwe abayindi, abachina, abasudani abali mu bikomera operation alonda twagala muggulewo gate tulaba abantu abalimu. Ojja kusanga ennyumba emu wano mu Kampala ng'erimu abayindi 100. Bw'owulira ebigambo ng'ebyo nga biri ku bannaffe engeri gye twetugumbulamu, gye twetirimbulamu, ffenna nga tuli bannayuganda naye ng'oba oli awo batirimbula bannaabwe balowooza bo tebalifa. Era olowoozaamu ng'akatambi kano kengenda okukulaga omusajja eyabuuza nti obwongo bwaffe bukola oba tebukola. Kubanga weewuunya muno mu nsi ensi ekulaakulana bantu naye bwe tuba nga twesanjaga bwe tuti weebuuza n'ogamba ddala basanjaga bannaabwe bo balina obulamu bwa kika ki era bo eno ensi balowooza tebaligivaako. Bannaffe kansuka nkuwa akatambi kano mukwano gwange mpuliriza vidiyo gimpeera ekigalo tutambule ffenna ku mukutu gwaffe era omupya nkusaba osubscribinge okone ne kade nagamba omukutu gwa nkyukakyuka waakatali wa nkyukakyuka wano tetumuzannya yadde n'akamu n'akatono. Nina obukakafu nti ne batujja wano ne batutwala e Bungereza. Abangereza ne babaleeta wano emyaka 5 e Bungereza ebeefuuse Uganda. Myaka 5 Bungereza ebeefuuse Uganda ng'ate Uganda esinga Europe gye baatulekera. Naye mulowooza obwongo bwaffe bwali bukozeeko. Edda waliwo
bakadde baffe batunyumiza abatusooka mu nsi muno abalaba bye tutaalaba nti waliwo omusajja nabagambako yali ayagala kugula bwongo n'agenda mu bazungu ne bamugamba kiro y'obwongo ey'omuzungu kiro ya 10 ne bagenda mu y'Abawarabu ga yagumu kitundu ne bagamba eyamuddugavu nti obukadde 10 ne babuuza lwaki obwo omuddugavu babuseera nnyo tebukolangako bupya babuseera naye kola bwali bukozeeko tubeere ffe obwongo bwaffe bwali bukozeeko tugenda kubuzayo wa Allah nga bwe babutuwa olaba tuwangalira mu nsi nga n'obuti obusokoola ennyama gye tulidde babujja China nga te emitima gijja wano ne wabula wagamba nti tufiseeko ekiti tukongolengako obuti tuyinza okulya ennyama olw'olumu kati ng'omaze okuwulira ebigambo ng'ebyo mukwano gwange mpuliriza njagala olaba Amaziga pulezidenti mwatuukidde agamba musajja we ono nga tasobola otaasibewo yali ku mimwa era ffenna twagatta wamu essaala zaffe tusabire komuledi munnaffe Muhammad Segirinya Kawempe North tulabe nga ddengulu wabula ebigambo biganye kyamala ddoka kasibwa nti ono yafuna obutwa oba baamuwa obutwa bwe yabeerera mu kkomera kakati ng'ate alangibwa bwemage ono nga talina musango nagumu gwe yazza kakati obutwa bufuuse obutwa ono atuuse n'okuzimba olubuto amazzi baganuunamu bunuunyi alinga eyalwala entumbi kakati nno njagala omuwulira ebigambo bye mukwano gwange mpuliriza ebigambo si birungi Uganda manya Segirinya Muhammad mbaka wa parliament mu kitundu kya Kawempe North newadde ngero mubiri gwe gubeera era siri bulungi nsaba na Uganda mumusabire munange enterere wakati nafunyemu n'okwerabira omuntu ajja binamubuuza nti ani abadde wano nga sikyamujjukira kyokka ng'ate bwazza ateeze mu n'amanya genze ng'ogedde kugana nafunye ekizibu ekyo munsabire baganda bange bengatereera komewo munnomu wakati embeera gye ndi musinungi era mbi nnyo munsabire mulabe ngatereera kizire engulu mubire munkola emirimu gyange bwe mbadde ngikola kati embeera gye ndimu sikyasobola kukola mirimu gyange bwe mbadde ngikola bbanga lyonna nteeke mu ssaala bonna bantereke mirimu nga tugitambuza wali mutawaana era kyensaba Katonda nti ntereere kubanga nasigaza ssaala ate n'abasawo kubeera nga bankolako nzijanjabe mbe nga nsobola okuwona engazi bitooko naawe siri bulungi ndi bubi nnyo nafunye ekintu ky'okwerabira omuntu ajja nankyalira sikyamujjukira olubuto avaawo nafunye ekizibu ky'olubuto lunzimba lunnuma nemba nga siri bulungi kugatotale siri bulungi jasi neetaaga ssaala abantu okubeera nga bankwatizaako nga ntereera baganda bange bambadde musajja akola emirimu gyange nga mpeereza abantu bange nga tebakomplaining nga tebatoma ekati kendi ku ndiri batandise dde okukaaba so nga buli wayo tebakaaba yembeera eyo gyendimu nemunsabire sobola okutereera omusajja embeera gy'alimu eyungula ezziga era pulezidenti mukwano gwange mpuliriza atuukidde mu kaseera akakazigizigi ddala nga n'abantu abawambibwa ampuliriza waliwo olukwe olumaze okubeera nga lukolebwa nga ono olulaga nti abasajja batandise okubeera nga bapanga abantu obuntu bakwata abantu ne babapanga ne bagamba nti abantu be mbadde munoonyeza ebbanga nga mugamba nti baabula baabano bazuuse kakati bano bakola batya waliwo RDC omu mukwano gwange mpuliriza yapanze omusajja era nga kikakasibwa nti ono baamutaddewo kuwuddiisa bannayuganda n'okulaga nti abantu abaabula tebaliiyo kakati ono yajjidde emmanya ga komuledi munnaffe omu eyabuzibwawo ono ng'alumiriza mbu yapangibwa abantu ate aba National Platform bagambe mbu yabula kyokka nga yembu
yali afunye accident wabula mukama bw'atalya mandazi bw'atalya paani omusajja ono yazze mu kamera ne yeeyita amanya ga Comrade munnaffe omu eyawambibwa n'abuzibwawo kyokka eky'omukisa omulungi nga Comrade munnaffe eyawambibwa ono n'abuzibwawo ebifaananyi bye weebiri IDs n'endagamuntu weebiri bazadde be weebali nga bagamba nti ono omusajja yeerese tebamumanyi tebamulabanga nako era nga ffe tugamba nti abantu baffe abawambibwa tukyabaagala era omusajja ono mukwano gwange mpuliza kansoke nkulaga akatambi olaba ate akabadi akapya abasajja ke bapanze nga batandise tuteekamu abantu nga bagamba mbu nabo baali baabula so nga tebabulangako mbu bano bantu babadde mu malwaliro eyo nga balwalira eyo kakati sooka olaba akatambi kano nyinza okuba byenkunyonyola tobifuna bulungi naye mu katambi ogenda bitegeera bulungi. Mbuddeyo okwogera ku bifulumira mu mawulire ti Martin Lukwago yabuzibwawo gavumenti obanga n'okufa yafa nenze Martin Lukwago sibulanga era wendi ndi mulamu ddala era nsaba okusinkana sipiika wa Uganda mu kiseera ekitali kyawala ampa obudde ne Ssaaba Minisita basinkane era n'omukulembeze w'eggwanga nsaba amanye ensonga zino zonna nga bwe zibadde zitambula mu 2021 wenfuna akabenje ennaku z'omwezi ali 19 akabenje emmotoka yasooka n'enkoona ne boda n'ensanga mu kkubo n'ekutula okugulu kuno nga bwe mukulaba kati okugulu kuno bwe kwakutuka n'engenda poliisi yanjijjawaawo n'entwala emulago nafuna obujjanjabi okumala ennaku 3 n'envaayo n'engenda ku lw'ebusaabalawo waliwo eddwaliro wa Dr. Sembatya ku Nansing we nafunira obujjanjabi bwasembayo banteerako ekiseminti ekyasooka bateerako ekyokubiri nuupu njingiramu ntya nyingira mu nuupu mu tayimu ya accident eno waliwo bannabyabufuzi abantuukirira era baagala okumpa obuyambi obw'okunyamba okunjanjaba nali siri munnabyabufuzi kiseera ekyo olw'okwagala obujjanjabi nasikirizibwa okujjamba eri nga ndi muwagizi olwo nenfuna munnanga awo era olwo n'omuwala eyajjaawo gwe sikyajjukiranga bwe yali nempandiika mu kitabo amannya ago kumpa okumpa obuyambi obunanjijanjaba ng'era buyita awo n'abuwa Alozias Mukasa teyantuukira twawuliziganya ku ssimu nti oli bajja kuyambako okuwa ku bujjanjabi naye obujjanjabi obwo ate n'embeera ze twalimu ezo buli lwezi twatugende naye obujjanjabi saabufuna era tebampawadde nusu 10. Kanera ebifaananyi sibya wange ekifaananyi kya Martin nkirina ku ssimu simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba 2020 November awezeze emyaka 3 bukyangabula sidanga mukulaba musajja ono noonyeza buli wamu omusajja abuze lwaki baba banimba mbu balabye omusajja atali bba wange golaba onafaanana oli gwe bagambye ali mawulire nze bba wange mumanyi tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka 9 nze bba wange mumanyi kati omusajja oyo yeeyita amanya ga Comrade munnaffe amanyiddwa nga Martin Lukwago eyabuzibwawo ono yali awangalira ebugoloobi yagibwa bugoloobi kyokka ng'omusajja ono ate ye wa mu kyalo ddala kaakati nno batandise okubeera nga baleeta abantu ne babateeka mu bifaananyi ne mu mannya agabo ba Comrade ababuzibwawo nga bawoleeta agagambo gaabwe nga bawoza nateekebwawo ebifulumidde mu mawulire naye nga mpuliriza abantu baabwe era tukyabanja abantu baffe abaddala tuve ku bana abantu ab'ekiwaane be batuteekamu okubeera nga beefuula nti no babadde banoonyezebwa naye nga abanoonyezebwa gye bali kakati omusajja ono ajja abike Martin Lukwago eyattibwa oba eyawambibwa n'abuzibwawo yeefuule nti yeye olwo oli tumuggyeko obwongo tugambe nti aye yali yabula y'onaazuuse wabula amazima tegeekweka abaabuzibwawo bo bakyabuziddwawo tebalabikangako era be tubanja nakutuusa essaawa zino ez'olunaku olwaleero bano abajja nga beerimbika mu mannya g'abali okusangulawo kirimu Museveni ekimutuddemu mukwano gwange mpuliriza ng'ono bamaze ddala n'okubeera nga bamuteekako ennatti kakati batandise okubeera nga bayiya obukodyo obupya kikakasa nti abantu bano baleka bandi banga battibwa kakati no mu mbeera eno omukulu amanyiddwa nga King Sahaman Suli agenda kubeera nga akola konsati olunaku olwaleero wali ku Hotel Africana mukwano gwange mpuliriza togisubwa gendayo owagire omusajja waffe ono King Sa wabula yabuuziddwa bwe yabadde abuuzibwa njagala oli omusajja ono engeri gya pulezidenti waffe ekitiibwa omusajja ono singa abayimbi bonna balinga King Sa singa tetulinga bwe tuli ono amanyi nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu musajja mulwanyizi wa ddembe era njagala oli ebigambo bye ng'amwogerako okubeera nga annyonnyola n'ekitiibwa n'engeri gy'amutwala mu munnange. Bapitusi baguze emmeeza, Spice yaguze emmeeza, Lydia Jasmine yaguze emmeeza, Rwema yaguze emmeeza, Shiba naye alabika agenda kugula emmeeza, ate Musuuza naye alabika agenda kugula emmeeza, Principal simanyi oba sakiwalo kuliko daka kubanga
yogera byetege wali abadde yogera olulimi nduteke ukize kuko noyogera olulimi oyesebwa erinnya amadala mangi tebamugerawo nga bapapa olaba tuza omwogerako kati ate nebamwogerako ne kuyo ekiro balometa mu barometa so oyo alinnyamu ku madaala omujjanga nnyo mu bino bikyatikyati byaffe waba asobodde okuyitawo ebig surprise saganya abeere mu kyatikyati zino era nze mpulira abavubuka nga bamutadde mu kyatikyati singa omusirikale amu ekitiibwa nga nzirewa ebbali muntu wayambuka amadaala nga nawe olina goyambuka olina okusooka nokkiriza oli agenze okimanyi nawe olina goyambuka obuzala w'amadaala agambuka galimizi naawe kennyini tolina gyogolaki. Oyo gwe bayita Kabaka Saha Manisuli King Saha ategeera bulungi nnyo era alumirirwa bulungi nnyo omuntu wa wansi era ng'ono akakasa nti pulezidenti amadaala ge yagendako malala nnyo era ensi gyali mu balevo gyaliko ndala nnyo ekyalema abantu nga Bebekulu okubeera nga bategeera abantu nga Kenzo okubeera nga bategeera bano nga balowooza nti bakyali mu levo y'emu ne pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo balowooza nti balaba ebintu nabo bwe babiraba wabula omusajja ono King Saha avuddeyo n'akakasa nti abasajja balina okubeera nga bamanya bakakase nti ono yabaleka dda mayiro buwanana era tebalimutuuka kakati no mu mbeera eno ampuliza nga bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okubeera nga baliisibwa akakanja n'okubeera nga bakyatulugunyizibwa n'okubeera nga basibwa mu ngeri etalimu kubeera nga basooka okuwozesebwa naddala ng'essaawa 24 tezinaba kubeera nga ziyitawo okutwalibwa mu makooti n'okugibwa mu poliisi batwalibwe gye balina okubeera nga batwalibwa kakati abasibe bano abaali bakwatibwa ddaba emyezi 9 bantu tebawozesebwanga emyezi 9 bano nga bagulwako omusango gwali gwa naggomola nga kigambwa nti bano bakwatibwa n'ebintu ebikola bomu nga bano balina okubeera nga bawozesebwa mu kooti enkulu n'okubeera nga bagulwako dda emisango egy'okulya mu nsi olukwe kakati omusango gw'okulya mu nsi olukwe guwulirwa kooti enkulu yokka eya Uganda wabula ekisinga okubeera nga kikwawunyisa emyezi 9 bano gye bamaze mu nkomyo batwalibwa mu kooti ya wansi y'ennabweru ate nga nayo tebawozesangako kakati no njagala olabe nti tewali bwenkanya mu Uganda tewali kubeera nga balumirwa ddembe ly'omuntu wa wansi wadde nga abantu bano tebasalirwa ngo balina omusango oba tebalina musango bakuumirwe mu bumenyi bw'amateeka munnanga mpuliriza emira bano tebalina bwenkanya buli awo kusooka oli ebigambo bino ebifiira ddala mu kooti obitegeere. Emyezi gikunukkiriza okuwera omwenda bukyabasibe 11 bakwatibwa ku bigambibwa nti basangibwa n'ebikola bomu era ne baggulwako omusango gw'obutujju. Ebbanga eryo lyonna bannamateeka b'abasibe bano bazze beewuba ku kooti omusango okuggibwa mu kooti y'ennabweru guzibwe mu kooti enkulu kyokka nga buteerere. N'olwaleero bannamateeka wamu n'ab'eŋŋanda z'abasibe okuli Wuma Lumagala, Hamidu Muyodi n'abalala babadde balina essuubi nti omusango gugenda kusindikibwa mu kooti enkulu ekitasobose. Omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno talabiseeko mu kooti nga n'abasibe tebabaleese era bannamateeka b'abasibe okubadde Shamimu Malende ebigenda mu maaso babadde babiwulira ku ssimu zaabwe ez'omu ngalo. N'akasimu nga network nebulaabula nga ebimu ogenda okuwulya nga addamu kubuuza ki ekigenda mu maaso naye nga otunuulyamu omusango guno mu butuufu gwo gututabudde kubanga omwabi wa gavumenti alabiseeko abasibe tebalabiseeko omulamuzi tumanyi gyali wabula tubadde ne defense lawyer yekayeka. Ekisookera ddala enkola eya Zoom kino kitadde ekitongole ekiramuzi ku minzaani kubanga waliwo enkola eya Zoom eya screen abantu ab'eŋŋanda z'abana abavunaanibwa okulaba nti balabikako era balaba n'abantu baabwe balaba n'owekitiibwa omulamuzi kyayogera. Ab'eŋŋanda z'abasibe bagamba nti waliwo obutale bwenkanya mu musango guno kubanga byonna ebikolebwa bityoboola eddembe ly'obuntu. Okuwozesa omuntu nga tomulabako babateeka ku ssimu ffe n'abasibe tetubalaba. Akasimu ke bateekawo ffena tetusobola kulaba kigenda mu maaso ffena baatufuula baakataala tetumanyi na bigenda mu maaso tuliwo nga baakataala kutumalira budde tutambudde bagamba Zoom ffene bya Zoom tetubitegedde. Siina bwenda babba wange era nnako mumulaba olunaku lwe baasembayo muleeta wano nabweru naye embeera gye tulimu si nnungi kuba baba baffe be baali balabirira abaana baffe. Betty Namususwa mukyala w'omusibe Hamidu Muyodi agamba nti embeera gye bawangaaliramu nzibu nnyo nga n'ekyokulya bawammanta kiwammante. Kyetaaga kubasula ku paliamenti kubanga ffe tulemereddwa obbalabirira ndowooza gavumenti etuyambeko ebalabirire kubanga ye yakwata babba baffe ate tebabawozesa kyekisinga otuluma. Munnamateeka w'abasibe Shamimu Malende agamba nti ssemateeka alagira okukozesa omuntu mu lwatu wabula si mu mankwetu oba mu kimpukumpuku era ekikolebwa oludda oluwaabi ne kooti kityoboola eddembe ly'abasibe. Sisitemu ya Zoom gye baleeta nabo bennyini bakimanyi nti tekinologi
tebanaba mu appreciatinga bulungi n'ebyoma byabwe ne manpower yennyini ekola ebintu ebyo olwedde zoom ya screen ebatawanya ate kati baleeseeyo essimu amaloboozi tegavaayo bulungi ebintu bye disconnectinga ate ne leero kinbuuseko mbadde nkyali mu kooti wakati ne bateekako nti the meeting has ended sitegedde bwe biwedde ate nga nzikiikira abantu abo ne 11 era okutegeera nti nabya 19 ate ngenze mu kasenge. Malende era agamba nti bagenda kutola kusaba kwabwe mu kooti enkulu abasibe bagibe mu kooti ennabweru kubanga terina buyinza kuwulira musango gwa Naggomola ate nga n'oludda oluwaabi lulinga olukikola akagenderere okukandaliriza entambula y'omusango guno. Weewaawo nga proceedings zitambula mu ngeri y'amanchweru naye tulina okukakasa ate ebibaddewo naye ng'ate mu kiseera kino tewali kitulobera kyonna kulaba nti fayiro yaffe bagiweerezaayo tubeere nga tukolera eri okubeera nga tusabira abantu baffe gondi bail. Omusango guno gwakuddamu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja. Wabula nkusaba n'obwombi fideno gimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza era nkusaba oli mpyo subscribing ku mukutu gwaffe guno tutambule nga ffenna mu mwaka waffe w'omuntu wa wansi. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja bano amannya agasinga mu g'abasiraamu. Abasajja bano abalimu abasinga basiraamu era nga budde basomye naye twebuuza abasiraamu baali aki. Lwaki mu bintu nga bino ebya bbomu eby'obutujjutujju kulya mu nsirukwe amannya ag'abasiraamu ge gakulembera. Kaakati nno abantu abo tebafunyanga bwenkanya. Kati mu mbeera eno nga bannayuganda bamaze okubeera nga bakakasa nti gavumenti gye baasuubira okubeera nga munnange ebabeererawo Mwami Museveni kigambibwa nti yalwanirira abantu ba wansi kubeera nga munnanga abaweddembe n'okubeera nga bebaka ku tulo kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ate ebintu byakyuka dda. Jjukira nti omuntu bw'alwawo ennyo atuuka nayonoona ne kakati Mwami Museveni atandise kwonoona bwonoonye era nga ababaka ba paaliyamenti okuva lule baafuluma mu paaliyamenti kakati embeera ekyalinzibu ddala era ng'omusajja ono avuddeyo n'awa amagezi nti omusajja Mumulamu Muhammad Assegirinya ono yaweebwa obutwa yasibirwa obwerere nga talina musango. Kakati ne bannayuganda abalala baabuzibwawo nga tebalina misango. Kakati n'amakooti tegasobola kubeera nga geeyimirira ne geetongola mu nsonga eno. Kati ono agamba bw'ati mu bigambo bye omusajja ono comrade munnaffe ngenda kuteerayo akatambi owulire engeri gy'awaddemu amagezi ababaka bavuganya mu paaliyamenti kiki balina okubeera nga bakola ku nsonga eno okyewulireko. Kankulekeremu akatambi kano Ssaabasajja Kabaka awangaale vidiyo gimpeera ekigalo mukwano gwange mpuliriza ompya nkusaba subscribing ku mukutu gwaffe okonene kadde buli vidiyo ziteekayo nga zino obeere nga tozisubwa. Bwe kiba kisobola n'okutuuka ku mbaka munnammwe wa paaliyamenti guys ne musirika ne mutunula butunuzi mutunulire omwana w'omukazi bw'aleenya bwaggwawo obudde buno ng'azimbye olubuto oyinza okulowooza alwadde kwashako naye ng'amazima mugamanyi gayi wallahi baamuwa obutwa mukomera gye bamusibira nga talina musango gwakoze wabula olw'okuba nti yali tayagala Museveni. Kati mulowooza bannaffe ffe bano abeena omuntu wa wansi mulowooza bannaffe bo bali ku ki? Bwe kiba ng'obudde buno Olivia Utaaya amaze emyaka egyo gyonna mukomera nga talina musango gumuvunaanibwa wallahi. Bwe kiba nga Macheta ali mu kukomera nga talina musango gumuvunaanibwa ate abo bo baakwatibwa enseeraba musooke mulowoozeemu ku bannaffe bo be baawamba obuwambi bali luddawo obudde buno. Bwe kiba kisobola n'okutuuka ku munnammwe gwe musobola okutuula naye mu nnyumba y'emu mu paaliyamenti y'eggwanga Muhammad Segirinya n'atuuka ku seerituuka bw'eti n'afaanana bw'ati bano abasajja ekifaananyi kino baakikubye kwongera kubalaga nti tusobola okubatta ne tubamalawo. Kuba luno olupapula lwabwe olwabukedde n'olupapula lwa Museveni era bukedde terifulumyayo kintu kyonna kiraga nti lino eggwanga lirimu akantu akategeera buli kadde ebeefulumya biwulire bitiisa bantu mitima na kubanyabiza. Ne tunuulira omwana w'abandi kati gwe ng'oŋŋamba nti enkyokera ku makyango oddayo oba okolagana ne Museveni ku ki? Njagala mutukakase nti mugenda mu paaliyamenti muteese ku ki riyali. Tunuulira omwana w'omukazi bw'afaanana azimbye olubuto lulinga olunaatera n'okubwatuka luyulike lugwe wali. Tukagwe enkyango ngamba nti tudda mu paaliyamenti muteesaayo ki? Mwatugamba mwagala lipooti bagireese nga yonna nfu ne muddamu ate kati mugikubamu bituli muzire paaliyamenti temugiddamu paka nga batadde abantu bonna ate ne Museveni atuviire because tetwamulonda bwe buno obusungu bwatulaga bwabutamulonda bwabutamuwa kalulu bwe buno obusungu bwatulaga amalawo bannaffe tulaba ne twefudde abatalaba. Reality tunulira omwana w'omukazi bw'afaanana ombulire gw'amaanyi agaddayo mu paaliyamenti olyeyo ebindaazi onyweyo kyayi gw'ogenda gajjawa era mwe munyiigako ddi ne mugamba nti kati tubirese ekiba kibe eggwanga lino eggwanga tulina ddifundamu bufunzi nga tetunajjako Museveni Uganda teritereera ebitundu bya Uganda tebiritereera nga tetunajjako Museveni ebana abasajja ekibinja kye kiri mu kutta bannansi. Ze mbabuulira
tonoli omwana w'omukazi bw'afaanana yakola ki luyali bweyagala kuŋŋamba nti segirinya yakola ki ennyo ekimutuusa ku linesa naye ye amanyikiddwa kati saasira abawambibwa fe abantu ba wansi ne bakuwamba ne bakubuzaawo olowooza oyinza kuyisibwa mu mbeera ki guys mukome okuleeta omuzannyo mwaka akayumba mukaveemu ze bagamba mwesonyiwe parliament paka Museveni ng'aleesa abantu ate era tumulwanyise paka Museveni ng'avudde ku buyinza bw'entebe y'eggwanga lino bwe tugenda okufuna emirembe mu nsi nze Agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kwennyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Agimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Agimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 075288715